Infomedia yaffe tukusa ensonga bakipinga nnyo kubanga boogera naffe bulungi nga tuli eyo ebweru naye bwe tudda ne batwefuulira kati ye mwami wange kye yakola kyekyo ndowooza oba oli yamutegeka dda ssaawa zino bwe yaleeta mu maka nga yamutegeka dda ffe tuba tetubimanyi kubanga ate bwe twayogera nga tuli mu process etunda ne ka vidiyo mwe kalimu n'ennyumba ng'etundibwa nagiteeka ku TikTok ate mu kuddayo twala bulooka nasanga ataddemu mukazi era we nali nkyali ebweru nga mpakinga ebintu nga mpeereza nga biyita ku mazzi ng'ayambala Dubai sebo ng'ayambala engatto eziriko kuba mukama wange yali mwambazi yatuuka akaseera n'aŋŋamba nti ssente zibuze e Uganda ekalubye sigenda nga sobola oba oyinayo ssente tusasulire ng'abaana ki school fees n'ekyokulya bwe ntyo kwentadde ne musindikiranga ekyokulya kirungi zaali ziyitanga ku mobile money mu mannya ge byonna mbirina ku simu kuno nga ssente ziri mu mannya ge nga bw'azimba eno bwe nsasula school fees omulenzi asasulaga 5 omuwala aga 3 akadde bwe yankubira awo we yakuba n'agamba ne kino ekiyumba nnyinza okikuba ne kigwa ku ttaka ng'alina amaanyi mangi nga tolina nawe weenyenyeza weweetaasiza nti oba omuddizi oba okola ekinedda nga tolinawe weenyenyeza nti omuddizi. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Naye ate we nasembayo we nasiriikiriramu wano Christmas ng'ewedde ne ntwalayo bulooka. We natwalayo bulooka nasanga yataddemu omukazi n'abaana nga yabajjeeyo eri mu kyalo gye mbadde nsobola okugenda ng'obbalabira eri mu kyalo wa maama w'Ejjinja. N'aleeta omukazi we nasanga akageeti nga kaggule nze nga simanyi oba yawasizaamu omukazi. Nagenda oyingira nga nkwata nga nsukuma nga nkuba bubi nnyo. Nga naasikaali amugamba jangu tumusindika afulumire. Bwe bansindika ne nfuluma bwe nagwa wansi nga bansindise n'aleeta ekiyinja kyali kumpi awo akube ku mutwe. Deni bano abatuuze bano ab'oku kyalo ne bantaasa. Ne bakuba enduulu ne bagamba ono omusajja agenda kutta omukazi mujje mutuyambe. Ne bamuggyako ekibulooka kye yali akutte. Nze ne tugenda ku poliisi n'enzirayo ate n'enzigulawo omusango buto. Poliisi ekibuye ogwa sawuti eyo yonna ogwa sawuti gwatandikira era ku ki ku ssente ne ku nnyumba byonna ne mbigulawo buto. Kati wenjogerera fayiro ssaawa zino eri wa state naye state yagambye agenda tambuza omusango gwa sawuti gokka because nti agenda ate fayiro gyeri ssaawa zino gyasiiba. We wakomawo wagenda okoddawo nga yamala okuwasa? Nga temuli mukazi. Yawasa woli? Amuleese nga wendi nga mu nnyumba navaamu ku lwe yampisa obubijjukira nali naakajja n'ayagala ate okunzita
ekiro nga ntuuse leero enkeera waalo nangwa mu bulago ng'ayagala kutta bussi. Abatuuze ne baŋŋamba kwata ebintu ove mu nnyumba omusajja ajja kuttiramu. Togenda tebagenda kuziika omwo mu nnyumba wanaakutta. Era n'abasirikale b'ekibiri ne bagamba genda oyo omusajja si mwangu. Kuba yali ayina emize gye yali tayina nga muntu mulamu nga twogera bulungi kuba nze nali simanyi kyazzaako. Mwennyini ye yandesa n'emirimu gyange Dubai gye nali nkola part time nga ngenda mu apaatimenti z'abantu nga nnongoosa nga nfuna ssente. Nali nfuna ssente bulungi nnyo. Kwasibifa media tugusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja kyosinze tubeera ng'otulaba emboozi nga zino tutera okuzikola naye sometimes zisukka. Tetumanyi lwaki abaana abasinga bungi ababuwala naddala ababuwala nti abatambuddeko bano bangenze Saudi Dubai bagenda kudda nga ssente zaabwe bazirya. Lwaki tukoze emboozi eno nti ate kyewuunyisa nti kwona ate omwami we gwalinamu abaana ababiri weeweerezanga akasente okwekulaakulanya okuzimba ennyumba n'ebirala byonna babimugobamu nga kati bwe tumusanze mukazi gw'okapangisa wapangisawo ssente meka wali bwe tukusanze? Mpangisaawo emitwalo 2. Mitwalo 2 nti byanogonna amaanyi ge yakolerera e Saudi ne Dubai gonna omusajja yagawasaamu omukazi omulala. Osobola okwebuuza kituufu sembe za katebe owuliriza emboozi eno. Nze nkubuuzaako atuteekamu akasente bannaffe bakolera kasolangi minisira baga nti gwena wena omukyala omwana w'obuwala nga wena mu nsonga z'ekikyala ofuna peyini eyo gye walesenga kulamusinga zikutawaanya kozesa kasolangi kano ojja kubeera nga otereera kasaba minisitule y'ebyobulamu kawonyezaawo ate osobola okasanga mu pharmacy drug shops wamu ne supermarket zikuli okumpi. Kantu kalungi nnyo obona balaziwa and sons babatuteekamu akasente sembe za katebe owulire ebigenda mu maaso n'abaagalana ng'omukyala ali ku kyeyo kwa mwami ali Uganda. Nze muzzukulu wa Kabajja. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Owaye, angende wano ku kampani webasoloza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Gibere kwesaba. Kali nyabo. Kampani yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Media tugusa ensonga tukwetedde emboozi ya Rachel Nakazi abadde awangaalira mu ggwanga eri Dubai. Yasooka no Saudi n'akubayo emyaka n'agenda e Dubai n'akubayo emyaka egyo gyonna gy'akubye bw'omubuuza nti kati olinawo kaki ali ku 0 n'abaana be balina musajja ono bali wa mujja we takkiriza bayadde okubalabako era mbu omulundi gwe yasembayo okugendayo okubalabako yakubibwa. So Nakazi obulamu buli butya? Obulamu bukalubi tebutambula bulungi. Kiki? Kuba ssaawa zino mulimu gye mbadde nkola babadde bansasula nusu kasanvu buli lunaku. Naye akasanvu ako nga nina okulinnyako transport naye ng'okulya ndyayo. Naye kati wentuuse weyampisiza obubi muno mu kifuba muno baŋŋamba ngende mu sikaani. Naye saafuna yadde n'ekikumi we nafuna complaining ogenda ku poliisi
bamusibayo omulundi ogwo ne bamuta naye nga tewali kyenfunye yadde kasente n'ekikumi yampisa bubi nnyo lino evviivi lino lyakatandika okutereera kuba bampisa mu ngeri ki yakuba yankuba ne banyigisa ne kageeti kano ako ng'egeeti ennene then kano kageeti akatono ke banyigisa kuba yali ansindikiriza mugamba leka ndaba abaana bange naye nga n'abaana bakaaba kati wano mu kifuba waliwo ekintu kya redi yanyiga nnyo muno mu kifuba muno era ntuuka n'empulira obulumi muno munda muno. Embeera nayo neva ku ki? Embeera yonna eva kubaze tumanyi muba ng'abafumbo muba mutegeera embeera weeva bano abaami bano betubeera nabo bakipinga nnyo kubanga boogera naffe bulungi nga tuli eyo ebweru naye bwe tudda ne batwefuulira kati ye mwami wange kye yakola kyekyo ndowooza oba oli yamutegeka dda ssaawa zino bwe yaleeta mu maka nga yamutegeka dda ffe tuba tetubimanyi kubanga ate bwe twayogera nga tuli mu process etunda ne ka vidiyo mwe kalimu n'ennyumba ng'etundibwa nagiteeka ku TikTok ate mu kuddayo twala bulooka nasanga ataddemu mukazi n'abaana bange nga gye bali. Omwami ono omufuna tudde mu girada omufuna ddi era omufuna otya? Yansanga nkyali muto yansanga nali myaka 17 nenazaala bulungi omwana eyasooka omulenzi nenzaala n'omuwala ne tutegeeragana ngende ku kyeyo waliwo obusente bwe nafunako okuva mu kizungu eyo waggulu waliwo omugagga eyalinga azigaba obusente obwo gye nafuna kampani eyo bagiyita Shukran Habib nampa ku ssente ezo oba yampa ssente zaali mmeka nengenda ku kampani nensasula nenfuna ne passport nemugamba kangende ebweru nkole tukole ki tutereeze obulamu tunaabeera mu muzigo mpaka ddi n'abaana bano nenninnya ennyonyi nengenda ne tubeera nga twogera bulungi n'omwami oyo naye ate yonna Dubai nga twogera ye yaŋŋamba nti komawo. Wasooka Dubai wasooka Saudi? Nasooka Saudi myaka egi. Mu kugenda Saudi wali naye? Nali naye nabeera naye nga mbeera naye. So nga okola nga munyumya bulungi? Nga tunyumya. Mugenda Saudi wano wali omaze okuzaala n'abaana babiri? Nali mmaze obbazaala. Mugenda Saudi wano wo abaana banani yabasigaza? Ye mwennyini eyabasigaza n'abatwala ewa maama we. Kati nimba nga mpeereza ki obuyambi ng'era twogera kuba mu kugenda we nagendera nga twogera buli kimu ng'obuyambi mbusindika era nenkomawo mu bulungi waliwo omuzigo gwe twabeeramu nga nakava Saudi ng'ennyumba eyo tennaluma waki kati saa zino weeri nga tennagendawo nenkomawo ne ssente ze nalina nituteekawo lumu eyasooka poloti yagula naye mu kugula yali nange ate nze yaterekanga ssente ezo. Poloti eno yo yaani? Poloti yateeka mu mannya ge nga ssente zize? Kuba nange era nateekangako ez'ekibiina bwe yagenda osasula nze saaliyo ng'asasula era kati ebayiye kuba yadde ne bwamba nateekako nga teyateeka mu mannya gange ebayiye neŋŋamba it's okay neŋŋenda nenkola nenteekawo lumu eyasooka ne neiba ali awo ennyumba weeri eyasooka oluzimba lw'omu eyasooka yazizimba nga ntuuse wendi ng'era ntuulaawo neiba n'atuzimbira nga nteekamu ssente. Neiba muzimbi? Kuba waliwo amazzi naye ssente zinnayiwa zaali nnyingi ezasooka ennyumba okusituka waggulu twasooka na mayinja baayiwawo mayinja tebaasima musingi ku mbeera ey'ekifo ey'amazzi. Kayumba katuuse kwolopuleeti kaluumu kamu naŋŋamba omanyi kaluumu aka n'akamu tetujja sobola beeramu n'abaana bakuze kaluumu ate kakola ki tekatumala ne mugamba omanyi kanoonye akasente ngende e Dubai kyokka kyewuunyisa eri gye nali e Saudi Arabia mukama wange yali ayagala nzireyo nga mpeereza ne visa naye ate neye Dubai yajjira kumu nensalawo ngendewa e Dubai neŋŋamba sigenda kuddawa Saudi
ne ŋŋenda e Dubai ne mbawaamu abantu babiri naŋŋamba nfunire abantu babiri e Uganda ne batuweereza ssente ne tugenda ku Western Union ne nzijjayo bano ne bakola passport y'abantu abo abakyala babiri ne bakola passport then ne babigobako bulungi ne tufuna kampani ne bagenda kati nze eyange erinnya ne balijjako ne balisazaamu ne mbateeramu abantu babiri bo ne bagenda n'essaawa zino baamalako dda contract baakomawo then bwe nagenda e Dubai ne bisooka ne bitaba birungi e Dubai nga bwe tugendera ku zi visit visa n'otafunirawo mulimu bano ba agent ab'e Dubai ne twatambula aba babiri n'omuwala bamuyita Agnes nga ngenda e Dubai era ffenna ye batutwala baatutuusiza Dubai ku kisaawe ne wabeerawo emmotoka eyajja n'etupiikinga n'etutwala Abu Dhabi n'etwolekeza Abu Dhabi ku ofiisi eyo mu kyalo waliyo ofiisi eyo mu byalo ekyo bwe twatuukayo embeera neetaba nnungi ne tusooka tubeera ku ofiisi ne batuteerangawo obutebe ng'abantu bangi si ffe ffekka bannayuganda ab'amawanga mangi ba Ethiopia ba Filipino nga bangi bali eyo twabasangayo naye bw'oba otuuse eri basooka ne bakuggyako paasipooti yo n'essimu kati nze yange essimu nagikweka waliwo n'akasimu akalala ke nalina waliwo essimu gye nabawa n'enkweka ey'okubiri eyo n'engikweka ne batwala biri ne tubeerawo korona yali tannaggwamu ebiseera ebyo nenfuna ne korona nendwala korona ne batutwala nga tuli mu myezi egya visit visa ne batutwala eyo mu kiyumba abalwadde ba korona abaali babakebera nga boosi bw'abazza okutwala ng'akusiimye bwe bakebera korona ng'omuyina nga babatwala mu biyumba nga babaggalira omwo nga temumanyi oba obudde buzibye oba bukedde ng'ekyokulya babawa naye nga tewali ddagala lyonna eriwonya korona lye baatuwa ne batugamba nti korona awona na bbugumu ne batukeberanga kuba boosi wange yali azze nga njagadde nga nsiimye naŋŋamba ntwala ono oba mulwadde agira akola ki awona bw'anaawona nja munona ne tubeerayo kati ndowooza zaali wiikisi 2 ne batugjayo ne baddamu ne batukebera bwe batukebera nga mponye boosi ne bamukubira najja nannona nantwala yali Muwarabu bwe yantwala mu nnyumba yali nnene nga mulimu abaana baali 5 omukyala n'omwami nange then nenkolanga nga nina ofumba nga nkola buli kimu fulo zaali 3 nga nkola wonna nga nze akolayo naye we yali antwala mu nnyumba eyo boosi yagamba aba ofiisi nti ennyumba nnene mututta omu naye ngenda kukola kimufunira owokubiri bakikolemu nga babiri bakole mu nnyumba babiri naye nakola omwezi ogwasooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ogwawera ogwokuna ne ŋŋamba boosi yali ampaka kadde kamu $20,000 naye engeri gye nali emyezi nga giweddeko giri 2 egya visit visa naŋŋamba obadde oyingidde mu overstay kanzijjeko $20,000 nga sasulenga overstay okumala emyezi 4 ne mugamba tewali buzibu ojja kumpanga akakadde ako nga nkasindika omwami oyo nga akareceivinga nga boosi wange azisindika ye nga zimutuukako omwami wo nga yazireceivinga ssente ezo nga ngende wa boosi mugamba tuwezezza emyezi 4 naye omukozi nga gwe wagamba tomuleeta naye nga nze omugongo gunnuma ate oluusi mbeera mulwadde emirimu mingi sigenda malako nagyo naŋŋamba omanyi ne ku ofiisi sigenda kutwala ne mugamba kale ntwalako mu ddwaliro bampeeyo ku ddagala lyaki ly'omugongo kuba gunnuma n'agamba nedda kankuwe panado ono kuba bamanyiro tuwa panado wetumira nga ssente zeeri sinnazimanya nawe zifaanana ng'oli bamusindikira nga zituukira mu z'e Uganda nga yazifuna ng'azikola kyazibankinga yazibankinganga akaseera nga katuuka nga boosi mulemerako nga tuwezezza emyezi 5 nga ŋŋamba omanyi omukozi omulala
kasita emirimu ogisobola kola. Omukozi omulala sigenda muleeta ne mugamba boosi nedda nkola lwa kuguma bugumi nti ndi bwomu nnina okukola naye nga sigenda sisobola kukola. Nangamba kati gwomanyi kiri gy'oli oba otambula n'ogenda naye nga yankolera ate employment ey'emyaka 2 zonna sente yazisasula. Nga twagenda ku musaayi byonna yabikola. Nangamba oba ogenda genda sigenda kuzzawa ku ofiisi. Oba okola londako ebibiri okugenda n'okusigala ng'okola. Kuba sigenda leeta mukozi wakubiri. Ne mugamba nedda sigenda malako. Engeri gye nina sister nga ali e Dubai kaŋŋende eyo nnyinza ofunayo omulimu omulala. Nangamba gw'omanyi kiri gy'oli oba ogenda genda. Kati ne ntuuka ne mugamba bosi omanyi kaŋŋende sigenda malako. Kisooka ennyumba nene ne mugamba buli kimu nze akikola nze alabirira abakulu nze aba parkingira buli kyakulya kye bagenda nakyo ku ssomero uniform buli kimu bayita nze buli kimu ate nina okufumba nina okukola ki kaŋŋende nfuneko ewanki ewantu oba ewatono wenaakolanga nga nsobola okukola nga ndi mulamu kubanga ate n'emmere okulya embeera yawo teyali nnungi mu nnyumba omwo nga bampa emmere y'abaana gye bamaze olyamu abato gye ndya ng'embeera si nnungi gye nayitangamu nenga zonna okwera mu bugubi nga sente zisindikira nga nzisindika nga namera ne gundi amabavu mu ngalo kuno ng'oyera olujja omusana jjukira ogweri mungi ng'okeera bakukeeza ng'oyera jjukira ennyumba yali kumpi n'ekkubo kati ekkubo enfuufu yonna ng'egenda mu kimu geeti ate nga wanene wava kuno mpaka ng'eri wabweru nga wagazi nnyo ng'olina okwera enfuufu eyo yonna eveewo ogiyoole ofune gy'ogitwala n'ogiyiwe byonna nga mbibunyumiza ono ng'abimanyi talina kyatamanyi ne mugamba azina engalo oziraba kati zonna zikaluba sikyalina kyakukola kaŋŋende naŋŋamba omanyi bw'oba olina omuntu asobola okukuvuga okutwala nze nsobola ofuna engeri gye nsindikamu akakadde kamu oyo omusajja yali mutolosi w'abaana nga akutwala bw'obanga embeera gy'oyitamu si nnungi omuweereza location n'akunona mu akakadde aka akutolosa n'okufunira omulimu omulala oli ne mugamba omanyi fubanga bw'osobola ofune ssente ezo ne muweereza pini kyesobola kukola ne muwa pini n'agenda mu banka n'ajjayo akakadde aka ng'omwesiga nga mwesiga kubanga nali kuva dda nga mbeera naye kati era naawe oba omuntu omwesiga ne muweereza pini nga tewali solution yonna tewali gye nnyinza kujja ssente tebaziwanze mu ngalo nti oba naterekakokko nga yalina okuntaasa n'ajjayo akakadde n'akaweereza oli n'aŋŋamba mpeereza location nannona nenkwata ebintu byange smart baaga biki nga ne bosi wange naye nga waali oli yeyayimiriza eri emmotoka wala deni n'akola ki n'aŋŋamba gwe fulumayo otambule ojje otugende n'anvuga mpaka Dubai twasigala mu Abu Dhabi omwo oyo omusajja nga mwabeera kati ng'akunoonyeza omulimu nasangawo ne bannanga abalala bajjeeyo mu biyumba kati bwe nalaba nga ntudde omwezi ndowooza gwawera omugumu nga sinnafuna mulimu ne mugamba omanyi kwatayo ddiramu ebyo 4 ozimpe ngende nze nenoonyeza omulimu nga nfunye ne guruupu ez'emirimu okuva mu Dubai omukyala yeyandagirira n'aŋŋamba omanyi n'emirimu gye giri okusinga munaabeere mu Butanda ne mwebaka linnya takisi ojje e Dubai nenninya neŋŋenda e Dubai ne tubeera naye mu katanda nga tusulaamu abo babiri n'omukyala yali munyankole ne tubeerawo mu mbeera naye ekiseera kyatuuka akatanda naye ne bakamugobamu nga talina ssente ate yakuyita nti emirimu gye giri nga emirimu gye giri nga tunoonya nga ŋŋamba jangu tugende nga tunoonya then emirimu laba mukama we yannyamba we kizimbe nga bagenda kikoona abalimu baveemu nga kikadde nnyo nga mulimu bannayuganda bangi
ne bagamba ekizimbe buli muntu aveemu. Nangamba omanyi ogenda kola bwoti waliwo Cairo gate kiri mu Dubai ogenda vaamu ogende wa mukwano gwange ayina ka partition ayina n'omukyala gojja funanga we weebaka nga bwe tunoonya omulimu naawe nga we weenoonyeza emirimu ng'ogenda ku gundi bino ebya emirimu egiri ku online nennoonyanga emirimu ne bampeereza ennamba y'omwami yali owa security ng'alina ekizimbe kyakolamu yali akola mu Jumeira ne mukubira nangamba omanyi nze ndi wa mirimu noonyeza abaana emirimu zi part time egyo naye waliwo Brazil gwenfunye ali ku kizimbe kino linnya ojje oyogere n'omu Brazil oyo nangamba njagala commission njagala akakadde kamu salary yali wa bukadde obwo buli mwezi nangamba njagala commission wa kakadde aka kamu ne mugamba omanyi sizeyina saawa zino naye kankole ngenda kusasula nga bansasudde omwezi kuba nina okweteeka mu transport ogenda ngokola naye ekirungi natuuka mu Brazil nansiima nangamba tandika okukola yali mu apartment nangamba tandika okukola nentandika okukola nangamba emmere ngenda kuwanga ekyokulya naye ngenda kusasula obukadde obwo busatu engeri gye sitakusuza kati buli kimu process nga njinyumiza ono omusajja nga mugamba buli kimu ne mugamba nafunye omulimu nangamba kola twongerewo olumu ey'okubiri then kibeere kisenge na ddiiro nga nkola ne muwere omwezi ogwasooka namweza obukadde 2.5 nenzijjako ekitundu ekyo nensasula akatanda nentandika okwesuza nenfuna akatanda nenneesuzanga nga bali sikyabakaluubiriza nembaviira mu partition yaabwe nze nengenda mu bed space nenfuna akatanda nensasulanga akatanda era nemusindikiranga ssente nga bwentyo musindikira nga tukolagana bulungi n'abaana nga yabayina kati emyezi bwe gyawera 6 nga bosi wange ngamba omanyi gyenkolera essente bazisaze naye ngenda kuwanga akakadde kamu n'ekitundu kufunire bannange mikwano gyange abali mu za apartment ogende ng'obakolere kati ye nangamba ogenda kolanga wano ewange buli lunaku ojjanga ku makya ssaawa 2 oveewo ssaawa 7 bw'ovaawo ssaawa 7 nze nkusasula omwezi nkufunire bano bakuwenga buli lunaku bw'obakolera kuwenga bakuwe buli lunaku ssente nga waliwo oyinza okukola ne bakuwa 3,000 kati bw'omala awo nga si ssaawa na nnyingi oyinza okukola essaawa 4 ne bakuwa 3 n'ovaawo oba wakamaliriza oli najja na lambula by'okoze nagamba ng'okoze bulungi kankusindika ew'omulala nga bonna ba Brazil nga nfuna abawala aba baali bampa 5,000 ne baŋŋamba tujja kuyitanga omaliriza eyo egyokola ojje ewaffe tugenda kuwa 5,000 ne transport wa 5,000 n'ekyokulya nga bampa neŋŋendanga ne baŋŋamba omanyi kati ffe tujjanga kuyita ku Sande otukolerenga ku Sande ate era ne banfunira era n'omulala gwe nakoleranga emirimu gyali mingi gyenkola nga nkwasaganya bulungi nga ssente nentuukanga n'okusasulanga school fees w'abaana kuba yatuuka akaseera naŋŋamba nti ssente zibuze Uganda ekalubye sigenda nga sobola oba oyinayo ssente tusasulire nga abaana ki school fees n'ekyokulya bwe ntyo kwentadde nemusindikiranga ekyokulya kirungi zaali ziyitanga ku mobile money mu mannya ge byonna mbirina ku simu kuno nga ssente ziri mu mannya ge nga bw'azimba eno bwensasula school fees omulenzi asasulaga 5 omuwala aga 3 byonna nga mbiddukanya nga afuna bulungi ssente kubanga bannange balinga mu bed space abamu nga tebalina mirimu then ne waliwo akawala kennakwatibwa ekisa neŋŋamba waayi oba toyina mulimu tugende onyambengako nkusasule ofune z'osasula akatanda oba ofune n'ekyokulya nga nnyingiza bulungi omwezi guggwako nga n'obukadde 3 buyitamu ng'ate eno bwenkolayo bwe musindikira school fees omufuna mu ssaawa mmeka 5
mu ssaawa 5 school fees mitwalo aga n'ogamusukumira oba oli awo asatu ogamuwadde nti gula ebyokulya genda mu kyalo ewali abaana shoppinga nga byonna gw'omulabirira nga mulabirira nga waliwo oluusi bwatuuka yalina emmotoka super custom nga nkadde naŋŋamba emmotoka eyo yali ng'emutawanya ng'efa ng'era nsindikira ebifaananyi yali avuga eyo emmotoka super custom ng'agivuga ndowooza agenda mu ngendo z'ewala eyo naye olumu ng'etuula nga womanyi ezo emirimu gya special egyo tebatera kufuna mirimu ndowooza yakolanga naye nga mubuuza ssente z'okola oziteekabwa buli kimu nga nze akikola gwe tolinaako kyokwasaganya yadde nga ne bwagenda mu kyalo n'asanga neegina y'omwana nga yakutuse alina okukubira ekifaananyi agikusindikire nga nkwata ssente nga mugamba gulira omwana ki kuba nkolerera baana bange buli kimu obuvunaanyizibwa nga nze abuyina nze gwolaba nga nabwetikka nentuuka omugamba naye olowooza eno nze nnogayo ssente nnoga bunozi ssente wandibadde naawe ofunako omulimu ogwo gw'olina oba togufunamu gute engeri gye wasomako ko wandika application ogende ng'owa zi kampani bakuyite obeere ng'osobola okola ki okuyingiza nze nange enkola naawe okola tubeere nga tukolera wamu uwa nga tawulira nze nembeera nga nkola nga wempeereza school fees wempeereza ne mutabani wange oyo mwennyini lwakuba singa yali asobola okwogera ababuulire kuba waliwo we baawummula ttaamu taata we n'agenda ku ssomero kuba eri essomero lyabwe Lubaga Primary Queen of Peace tebakuwa mwana nga tonnamalayo school fees omwana baamukwatira ku ssomero taata we ndowooza n'agamba kansala amagezi ŋŋendeyo kamuwe maama we ne bankubira vidiyo ne boogera nange naŋŋamba omwana mbadde simusasulyangayo yadde n'ekikumi school fees babanja emitwalo aga omwana bamunyimye ate banne bagenda omwana n'amumpa naŋŋamba mami tukwegayiridde gwe Katonda waffe asembayo nsasulira school fees nange ŋŋende eka neŋŋamba bwe kiri ne mbubuuza lwaki kuva ddi ng'omwana towaayo yadde n'ekitundu kya ssente ezo zonna ssente ne baba nga ssente bamubanja ezo zonna ng'oli musajja kikaaki atasobola kukwata yadde n'ekitundu okuwa omwana school fees naŋŋamba wabula tukwegayiridde embeera y'e Uganda si nnungi tukwegayiridde nnyo gwe Katonda waffe asembayo tutaase nenkwata ssente mitwalo 5 nengamusindikira omwana n'avaayo mu kutuuka ewaka tyate akasimu ng'akuba vidiyo koolo nti n'ekyokulya tewali nkutte ssente muweereza ofuusa omwami waka nze nafuuka musajja erisi maama njagala nkulya ku nkoko chipusi biki nga muweereza ssente ng'agula enkoko nnamba nga bagifumba ewaka nga mpeereza nnyo ebifaananyi nga biri mu simu byonna biri muno tuguze enkoko n'okufumba byonna nga omanyi bwe muba mukolagana n'omuntu nga nze neewaayo nkole naŋŋamba omanyi ogenda kola okome mu Gwokutaano mwezi Gwokutaano okomewo abaana beetaaga keyayo kubanze ng'ennyumba ewedde lumu agitaddeko olwo n'ekisenge ne mugamba omanyi kyoba okola kye yakola teyateekamu siiringi mu kisenge mu ddiiro mwe yateekanga ka siiringi naye mu kisenge teyateekamu kyali kyangaala nga ne ettaka liyiika munda ng'omuntu bw'alina ozimba ennyumba si bwe yagizimba teyagiwa bimala nga ssente ezimu alyandye yanywanga mwenge ng'omwenge anywa kuba ne mukudda nasanga amacupa g'omwenge mangi mu nnyumba ge baakoona ne bateeka ku geeti waggulu ge twakoona ago nga tuteekawo ne ruumu ey'okubiri ne mugamba omanyi bwenzira tugenda kubanga nyinza okutafunirawo mulimu mangu kati landiroodi oyo nga tufunye omupangisa oyo akola ekyayingire mu kaluumu ako luumu yali emu ng'egenda mu mitwalo 15 ne mugamba omanyi tujja funanga omusaala nja funanga renti oyo omuntu agenze mu nnyumba omwo ng'asobola otulabirira ewaka ne bwe mba sikola tetusobola bulwa kyakulya n'agamba kale
sindika ssente naye nga buli nnyumba weetuuka ankubira ebifaananyi nga nsindikira ne kaluumu ako ke yateekawo ebbali nga nsindikira ebifaananyi byonna mbirina mu ssimu muno nga ŋŋamba nga nziramu amaanyi munnange tyafaayo saasooka tegeera nti mu kisenge kuba yaŋŋamba siiringi agenda tteekamu naye natuuka temuli nga nsindikira ebifaananyi nga bazimba luumu esooka kaluumu aka boys quarter nga kaggwa toyi byonna asimye byonna ku ssente nga musindikira ng'olwo aŋŋamba tukola entegeka naye nti komawo ate tokola ki tugenda kudda ku kyeyo tulina obeera n'abaana baffe tugenda bafuniranga essomero bavenga wano bagende nga basome bakomewo ewaka nga nze mmanyi nga bwabyogera bwe biri nga nsindikanga ssente akaseera akatuuka naŋŋamba omanyi nze munaayi komawo abaana bakummanja buli lunaku baagala maama waabwe kuba yampaako n'omulenzi ng'ali ku ssomero yagenda omukyalira nenjogerako n'omulenzi naŋŋamba wa myaka 10 naŋŋamba nze maama tombulira kirala kyonna kyonna njagala okomewo ewaka nali mwebuuzisa mbu ku ssomero biri biti abaana biki bakuba oba ki omwana yaŋŋamba kimu maama tombuuza byonna kyenjagala kimu komawo waka obeere naffe twagala kubeera naawe neŋŋamba kale nkiwulidde ŋŋenda kudda tufune n'essomero osomere ngaawo kumpi teri kudda mu kisulo agamba kale maama nga nkipinga nga musindikira ssente naye ekiseera kyatuuka mu Gwokutaano ne ntandika okugoba ku bintu byange era nga ataddemu ekirowoozo ky'okudda we natuuka awo omugwo gwali oba gwa 7 awo nga gutandika we nakomerawo n'emirimu ate nali njiyina nga nkola mikwano gyange nga giŋŋamba naye tewandigenze nga nkomeddewo ddala mu Gw'omusanvu awo kubanga naye andi bubi komawo abaana baagala obeere nabo komawo sente teziggwayo engeri gye tutaddewo kuba neza booda nali muweereza n'akakadde kamu $30 ge yansaba agule pikipiki ne mugamba kituufu ky'oŋŋambye piki eyo jjagenda ng'ogivuge oleetenga ekyokulya nga tetubulwa kyakulya piki n'agifuna naye yankubiranga kifaananyi nga simanyi nti kipampagali kya piki oba yakigula $50 oba yakisasula ssente mmeka saategeera ng'agula piki naye yagivuganga kiro nga tekuli ndowooza mmira ebisinga tebiriiko nga mpeerezanga ebifaananyi ndi ku kkubo ndi mu kuvuga vidiyo nno omanyi nindaamu ndi mu kuvuga ku kkubo noonya nno kyakulya olowooza enkya nina kye tugenda okulya siina kye ŋŋenda kulya nkya n'abaana kuba nti yali akipinga ng'aweerezangayo ki obuyambi ku ssomero nga Erisa amugamba njagala taata njagala kino nti kubira oba kankubire maama watusindikire ssente nga nsindika ssente ng'akyalira omwana ng'amugulira emmere byonna nga vidiyo nga onoobeera n'omunno nga mukwatagana eyo yonna mbikoze nkomawo nno ye yannona ne ku kisaawe byonna okutegeka ebintu najja n'amakeesi gaali oba 2 nga gajjudde ebintu byonna ng'amuleetedde n'essimu iPhone gwe ng'omugulidde era we nali nkyali ebweru nga mpakinga ebintu nga mpeereza nga biyita ku mazzi nga nkwata jjukira nasindikiranga waliwo gye nasindikiranga eyo bayitayo nerabiddewe bayitayo nga nsindika ebintu ebyo n'abirisiivinga nga bimala omwezi gumu ku mazzi ng'arisiivinga ebintu engoye engatto ebibye kuba nakoleranga mu bakama bange nga bampa ebintu nga bampa engoye bangamba zitwale ozigabire abantu boyina ba braza bo bawe kati nganze ndaba nti zimutuuka nga mugamba kankusindikire byonna nga nkubira ebifaananyi omanyi ebyakabibi bino bampadde ngamba bisindike ng'ayambala Dubai sebo ng'ayambala engatto eziriko kuba mukama wange yali mwambazi nga mpa biki nga nsindika nga nkwata ssente nali nga nziyina nga nkwata $20 ge gasindika nebituuka nga abirisiivinga bulungi ng'akugamba omanyi ne transport amafuta ebintu ebino okubitwala siina bitwalira ku piki bajja bikwata era nga bwe kiri alina bitwalira mu mmotoka
Nangamba amafuta biki nti kankuweereze twala ebintu waka ng'abisumulula ebifaananyi nga mpeereza ngamba weebale ebintu bituusizza biri kimu ngoye z'abaana engatto nga nsindika ng'abaana bambala Dubai nga ngula bintu bya Dubai byokka bino ebikozesebwa ewaka nga nsindika buli kimu nga nkisindika ewaka nga nereke olonkomawo ezo masuuka bed cover byonna nga ngula eyo nga sente zeeyo kati nga nsindika masuuka ago biki byonna nga netegekera kudda waka nsetolinge teri kudda ku kyeyo yannona ku kisaawe olunaku lwe natuuka kuba namukubira ne mugamba omanyi tuuze ku kisaawe airport naye nina ebintu nangamba omanyi ekibi ekiriwo mu mmotoka temuli mafuta namugamba process yonna tewali kye yali tamanyi buli kimu nga nkimugamba nga tewali kyatamanyi ng'era n'okutegeka ebintu byonna okujja byonna ng'abimanyi amanyi nzija ntuuka kuba twalinanga wifi ku airport Entebbe Dubai we twali tulinda nnyonyi byonna ne mugamba tuli ku kisaawe nga mu update buli kimu kigenda mu maaso we natuuka ku airport Entebbe ng'atanyumiza mbu mu mmotoka temuli mafuta nga nfuna ennamba y'omuntu nga mugamba nyamba tukube ku nnamba eno nga mukubira ng'akwata nga mugamba omanyi ekiriwo ntuusi nga ngamba mmotoka temuli mafuta nga mpeereza nga ngamba naye ekiriwo emitwalo 5 bw'oba nga oginfunidde gimala okugimpeereza amafuta gasobola okukola kyo tumazaako ne ngamba omuvubuka gwe naleke Dubai nali mulekedde obusente bwange nali mwekedde obukadde ndowooza bwali oba 5 nga sisobola kwetikka sente diramu zeeri kujja naze Uganda anti Uganda bw'oba ozikyenjisiza buba butono obusente mu forex bureau ye Uganda nga ngamba omuvubuka yali wa mobile money nga atereka sente ezo yali mwesigwa eri abantu era nankakasa nangamba nesiga sente ezo sirina gye nnyinza zitwala buli muntu amanyi naawe omanyi nenzimulekera kati we natuuka eyo nangamba talina transport nange nga siina cash nengamba oli nemweza message nemugamba omanyi kwatako emitwalo 5 oteeke ku nnamba eno bulijjo gyasindikirako sente teeka ku nnamba eno emitwalo egyo n'ateekamu amafuta nannona ne tutuuka ewaka kwesi bifumidde tugusenso tukyongera mu maaso n'emboozi eno gikwate mpolampola tugifunemu ekyokuyiga mukyalo ono mwami we amaanyi ge gonna gonna ge yakolerera Dubai ne Saudi abakulaakulana omwami kyeyamusabusula wasiza mu nnyumba ye ne bamugoba ng'enfuuzi atuteekamu akasente bannaffe abakolera kasolangi emeni sirapu baga nti gwena n'omukyala nga oli eyo otabanyizibwa ne peyini lwesinga kulampusi ogeze mu nsonga ze z'ekikyala kakozese ojja kasanga mu supermarket braga shops wamu n'ezi pharmacy ezikuli okumpi wamu ne bannaffe abawamato badde embeera bidde mukoowa muko nkutumiddeko nnyo wamato estate management landlord ng'otabanyizibwa n'abapangisa tutawana kwegobagoba n'abapangisa nyumba yo gikwasibwa wamato bakusololeze sente bazikuwe ulambalamba so bakwekusimiriza bazire ku screen okwo babese bawamato wamu ne baziwa and sons mukwana akedi awo bakuletera kalonda yenna owa beddings tukyeyongera mu maaso n'omukyalo ono olwo akunonye mutuuse ewaka ogenda tutuuka ewaka nga kyekiriwo kyenatuuka okuwaka ekyaliwo amazzi ng'enkuba bw'etonnya kye yatandaganga ng'enkuba bw'etonnya amazzi gayenjala awo wonna wonna naŋŋamba onansonyiwa ambadde sikugambanga nti enkuba bw'etonnya amazzi gakola ki gajjawo nga ningiza mu ka boys quarter boys quarter nga kye yakola yafuna ebibaati bino mu nnyumba waliwo ze baakoonanga waliwo ekkubo nga ligenda oyita mujja kulaba we tuba tugenze eri nga ennyumba ndowooza ebibaati ebyo ng'abireeta byeyateeka ku nnyumba ku luumu eyo ennyumba nga yagitereeza wabweru bulungi nnyo naye ng'ekiri munda si kyekiraga wabweru ng'ebifaananyi byenkomako okulaba ebya wabweru
tukyali ku SB4 media tugusa ensonga mugenda kutuyamba programu eno tudajjufuna mu bitundu bibiri era mutuyambe programu eno ekitundu ekisooka kikomo wano tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga tulabira batuteekamu akasente bannaffe abakola kasolangi women syrup abagamba nti omukyala oba omwana ow'obuwala nga wogenda mu nsonga zo z'ekikyala ofuna pain zewaleesenga cramps keefunire mu supermarket lwaga shops wamu ne zi pharmacy kabeeyi ntono ate nga kakolerawo kakakasa ministry y'ebyobulamu bakasa kasolangi women syrup wamu ne bannaffe abaziwa and sons tukyatambulira ddala nabo nga basangibwawo ku Mukwana Arcade bakwetera akalonda yenna owa beddings masuuka duvet covers blankets timba bwansiri tawero ate nga bena bali mu original bali ku Mukwana Arcade ne delivery bagikola paka ewo ku mulyango nga tunaba kubumulamu nsooka nentumirako mikwano gyange Nalongo Sente Butto abantu gona wenna omuntu nga oli eyo mu America UK Canada ensi ezo ezabakola munengo yene ezibu ebikuzimbika kayumba mukubireko ko alina solution yo awense Nalongo Sente Butto ogobye bakula biganyi obufumbo bukalubye omukyala mututte buli kimu kyokwatako kifa obuliddwako emirembe kubira Nalongo Sente Butto ekitundu kyaffe ekisooka kikome wano tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaako ku SB4 media tugusa ensonga Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petukusensonga